Please go ahead. Yes, neyanza sebo neyanzege manyi nti tulinako baganda baffe bangi nnyo Jamshid tankubye kama naye manyi kijamukolera bwe mbiddamu mu Luganda ne mbitanya nengamba otusinkana ku mikutu nga gino ne twogera ku bizibu byaffe ebiseera ebimu abantu ne bagamba tudda ku mikutu kaba bizibu byaffe kwogera ku bizibu bagala solution kirungi nnyo nga tonnatandika kufuna ansa yakuddamu ekizibu n'okiddingana abantu ne bategeera ekizibu ekiri ate ne bakkiriza nti kizibu kyetaaga okutereeza kirungi nnyo nti kati buli munnansi alaba ekizibu ekiri ababadde tebannakiraba bakiraba kati gwe kibadde kitannatuukako kimutuuseeko kiki tulina okukola step esooka kwe kumanya nti tuli ku lwaffe mujja kukiraba baganda bange nti olunaku lwaleero bannayuganda muli ku lwammwe tonnaba kuwulira maloboozi ge wandisuubidde nti ge galina okusitula okwogera ku nsonga eno eweebola kino tekibangawo kiri unprecedented tekibangawo mu nsi yonna ti omuduumizi w'amagye akutta omuntu avuganya owa opposition nga talina musango gwonna gwakoze naye kubanga tamwagala n'amutulugunya amagye ne gamweganda naye n'avaayo namukuba n'ekifaananyi ng'ali bwereere n'agamba wuuno mukole kye mwagala so ekyo kitulage nti tuli ku lwaffe bw'oba tonnaba kuwulira maloboozi mangi nnyo agava mu bakulembeze ab'eddiini n'ab'ennono then tumanye nti tuli ku lwaffe kitegeeza ki kitegeeza nti tulina okwegatta ffenna tulina okwegatta kubanga okwegatta ge maanyi buli muntu yenna yenna ali mu bulabe so tulina okwegatta era mu kwegatta kuno njagala nnyo tuleme kwegatta nti kino kibiina kya NUP eno ensonga si ya NUP eno ensonga ya buli munnayuganda yenna oba oli muganda oba oli muteesa oba oli mukyoli oba oli munyankole wenna kisobola okutuukako oba oli wa NUP oba toli oba oli wa opposition oba toli kisobola okutuukako so eno ensonga tugitunulire nga bannayuganda ffenna ate n'ekirala bw'oba olabye ekikyamu teweetaaga lukusa lwa Kyagulanyi sikulimbira kugamba nti Kyagulanyi vaayo tulagire balagire okulaba ebikyamu mbiraba then buli omu osobola okukola ky'osobola okukola era mu kikole tetulinga Kenya gy'osobola okuvaayo n'otandika kwekalakaasa mu ddembe kubanga bano abasajja mu butiitizi bwabwe babeera batutunulidde naye tusobola okukozesa engeri zaffe ez'enjawulo eziri creative kitandikira ku internet ne kivaayo ne kidda ku street mu ngeri zonna ez'enjawulo musobola okukozesa engeri eziri creative wakuno okwerwanako mbeera nkiddingana nti tetukozesa violence wabula ate era sigamba nti abaagala okwerwanako mu ngeri yonna okwetaasa ebikolobero ebibakolebwako timbagande buli mumu wa ddembe okulwanirira obulamu bwe ekya succeedings abantu b'e Kenya kubanga gavumenti yaabwe teyali ng'egenda gamba nti kati tugende ku kitebe ky'abano no abantu baasituka mu nsonda ez'enjawulo nga tebalina bwe babasitopinga ebiseera bingi nnyo gavumenti ya Museveni baba bamanyi bwe tusiibako ekitebe kya NUP nosibira ne Kyagulanyi ewuwe tuba tubistopinze ku mulundi guno temukitwala nga kya NUP wabula kya buli munnayuganda asobola okwolwanako mu ngeri ye musobola okutandika empola nekigenda nga kikula osobola okukola ky'olina oba oli ku social media oba oli ku street wonna w'oli mu Uganda n'okwetoola ebitundu eby'enjawulo byonna buli omu n'akola ky'asobola naye njagala obbasaba baganda bange temugwa mu katego k'okubasosola mu mawanga kubanga Museveni buli wakola ebikolobero afuna babyambaza kakati mutabani wa Museveni ebikolobero bye ayagala byambaza abanyankole luno si lutalo wakati w'abanyankole n'amawanga amalala mu Uganda luno lutalo wakati wa Museveni mutabani we ne bannayuganda bonna era n'abanyankole babonaabona nga bannayuganda abalala bonna temukkiriza akakundi ak'abantu abatono okasiiga tribe yonna kuba anoonya bakisiiga ayagala okuteekawo ekifaananyi nti bwabba mu linnya ly'abanyankole bw'atemula mu linnya ly'abanyankole temukkiriza muntu yenna baawula nsaba ne baganda baffe abanyankole abalina emyoyo emirungi baveeyo beesambe ebikolobero Museveni ne mutabani we bibakola bikolobero bye abanga agezaako bakyayisa mbasaba mu byesambe kubanga ensi bamanyi temuli bantu babi muli bantu balungi temukkiriza muntu yenna basibako matugambuzi kubaliisango nsaba n'abakulu ab'amadiini abakulu ab'ennono ne ba elders abasajja n'abakyala abakulu baveeyo batangaze ku nsonga eno eggwanga lyaffe lisigale nga liri wamu
Ask me the lessons we learn from Sudan and Kenya. It was, and that is why it succeeded. Don't tag this to me. Don't tag this to NUP. Tag it to the people. Let us see people power at work. Thank you very much, Andrew. Hopefully, I've been able to respond to all your questions. Articulate and spot on. Thank you very much. And also for the translation. I will not provide a translation because you spoke in both languages. Abanyankore kanyisije mwahurra abagira ngo twejura amatu Museveni agakwenda kutusiba hamwe n'umutabani we kwenda kutujwanzya bikorebe byakora abantu abana Uganda. So twena tucejure twatandise hamwe na Uganda yona n'abateso n'abarango bona twatandise hamwe twenunure nkihanga. Thank you very much. The final question will be posed by my wonderful co-moderator, Dr.